okuva ku Namulondo n'alamu Obuganda butakala bulungi emyaka 30 ezinga tezimala bannange. Nti enkola eno ssebo omusumba yagisiimye nnyo eyokuba nti tukuŋŋaana okusaaba Katonda n'okumwebaza, era n'asaba nti bwe baba babuulira omwana waabwo nga n'owona okola ki okutuukula, n'asaba nti soobaka eri bammemba ba kyaki eno n'abakyali ba kyaki eno nti amakanisa gaffe gonna gonna agasinza mu Uganda oba ag'Abannayuganda gaali badde gatoolayo omwezi gumu mu mwaka okusoosowaza ensonga ya Buganda, okusabira Ssaabasajja n'okusabira Obwakabaka bwa Buganda. Era mu ngeri y'emu mukama wange yantegeezezza nti mu kiseera kino ekipya ekyakatandika Ssaabasajja Kabaka bwe yasiima ensonga ezigenda okusoosobazibwa, ensonga za Ssebassonga zonna eza Buganda ettaano zigenda kuba nga zisoosobazibwa wano mu ssaza ery'e Bungereza. Naye okusiika ennyo tugenda kutambulira mu nsonga bbiri nga zezikulembera zinnaazo. Ensonga ezo esooka y'ensonga ey'obumu. Twetaaga okubeera obumu nga Bannayuganda, nga abantu ba Ssaabasajja. N'abantu abantu ba Ssaabasajja olw'ensonga nti Buganda ng'Obwakabaka bwe bwagunjawo ennaku zino mu lunabuddu oba mu lunaku lw'engo nga Mukama lwagamba kyebayita inclusion oba integration, nti ffe mu nsi yonna abalala bonna baakupa kufe enkola eyo ey'okuba kibaniriza buli omu. So Buganda is no longer a tribe, it's bigger than a tribe. Buganda is a nation with different nationalities. Yenolwakisanaga abantu ba Ssaabasajja Kabaka. N'olwekyo twewale ebintu byonna ebikola ki ebitwabulayabula, kubanga buli bagagga bagera nti olusala ekyali lukola lutya, olusala ekyali olwanga olusala ekyali abaali balina kumusuku nsobola ndaba ku katabo ku Friday. Olusala ekyali lwolwekyamunyere okukola ki okusaasaana, twewala ebintu ebitwabulayabula ng'abantu ba Ssaabasajja agali awo negakola ki negaluka ennyama okwegatta keki emaani. Ensonga za Ssebassonga tugenda okutambulirako ogyeko obumu ate nga bitambulirawo kimbona mmere ensonga ey'okwekulaakulanya. Teri muntu asobola kwekulaakulanya nga kimwegasse, kubanga bw'otambula omu otuuka, naye bwe mutambula abangi ate mutuuka wala nnyo. N'olw'ensonga eyo Mukama yangambye mbakubirize bategeeze nti emirama ekisinga obukulu ekigenda okutambulirako ekisanja kino eky'obuweereza nti obumu n'okwekulaakulanya, kubanga agali awo okola ki ate tewayinza kubeera nkulaakulana nga tewali kwegatta. Era obubaka obulala bwe yantegeezezza okubategeeza nti mu ngeri ey'okutambulira awamu tutambulira awamu nga tukuŋŋaana ng'abantu ba Ssaabasajja okujaguza olwaki tetuli, okutegeeza abaana baffe bajja kisibuka, kubanga bannasayansi bakizuula nti omwana eyekkiririzaamu, omwana amanyi nti ava Buganda, omwana amanyi nti gwa bbeeyi, eggwanga lyavaamu lya bbeeyi, ekifazi lyavaamu lya bbeeyi, eggwanga lyavaamu lya bbeeyi, abazadde bavaamu ba bbeeyi, alina ebyobuwangwa abeera yekkiririzaamu nnyo era abeera akwata mangu era alina emikisa mingi okuba nti mu bulamu abeera successful okusinga omwana abeera awo nga tamanyi gyava ng'alina crisis of identity. N'olw'ensonga eyo nankubiriza mbagambe nti ensonga eyo nayo tugenda kuba ekisibwako amannya. Ensonga endala nti ennaku z'omwezi 25 Novemba badde basaba mu lumyusi olunaku olw'okujjako lwankaaga egenda kuba y'Obuganda Dina. Enkola yatandikibwa
omubaka yawumula okubeera nti nga abantu basabasajja tukuŋŋaana okulaba nti bino tweyongera okunyweza obumu n'okugenda maaso. So ginakiro mwezi 25 Novemba bagenda kubeerayo Uganda Dina egenda kubeera mu Eastern Nkungu ow'ebbendo ly'endeeyo Boniface Seksonge yagenda okubeera nga ateekateeka nga kunyumira mu nteekateeka era ebisingawo mujja kuba mutegeezebwa naye ebisinga obukulu kyekyokuba nti olunaku olwo olw'oluyuza n'ekisembayo obwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja Kabaka ajaguza emyaka 30 anajjukirwa nnyo mu byafaayo bya Buganda olw'ensonga nti ye yekka ne jjajjaawe Ssekabaka Kimera be baasobola okuzza ennumba era y'ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka